Olukungaana lw'ebyobulambuzi olw'omulundi ogw'omunaana olwa Pearl of Africa Tourism Expo nga lwetabiddwamu abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo n'okwolesa ebintu eby'enjawulo ebyobulambuzi mu Uganda n'amawanga amalala. Omumyuka wa President Retired Major Jessica Alupo yabadde omugenyi omukolo era ng'ono yakiikiridde President Museveni mu bubaka bw'amutisse agambye nti ebyobulambuzi bya mugaso nnyo mu ggwanga era nti gavumenti yakwongera okukolagana obulungi ne bamusiga nsimbi. With a focused approach, we have no doubt that Uganda can be developed through the partnership of the private sector, which provides the social and physical infrastructure, and the private sector as the producer and distributor of goods and services. Ategeezezza nti gavumenti yakwongera okussa ensimbi mu byobulambuzi kubanga bisobolera ddala okwongera okubbulula ebyenfuna by'eggwanga lyattu n'okuwa abavubuka emirimu. I am aware that in the forthcoming National Development Plan 4, the tourism sector is earmarked as one of the priority sectors of government. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.